It is the final channels and alongside SPV graphics and of course Cloud app ya fail je tugamba nti giteke kusimu obenga osobola ofuna updates ezenjawulo okuva ku final channel. Juliana olunaku olwaleero Uganda yagenze okukeeranga mwana muwala Juliana omukazi omukyala Juliana atadde ekifananyi nga alaga nti yasumulukuse bulungi era n'azaala omwana ow'obulenzi bouncing baby boy. Naye ngera omanyi Uganda abantu tebakkiriza ebibozi by'oku street ne bitandika. Juliana oyo tasobola kubanga ddala yabadde lubuto, omwana yamwadoptinze naye n'azannya kafirimu omwana aleme kumanya. Tekabannaayo omukyala just lwakuba Juliana tolimanya dirwa ali mu ggwanga dirwa ataliimu, just yali awo abeera silent, ebintu byabikola mu kyama, tatera nnyo kwagala kukozesa mudomo. Ate n'ekirala ndi mukazi wa maanyi nnyo, buli kyateekayo kitrendingira ebbanga ddene. Ndowooza olaba olunaku lwonna olwaleero social media ekiriko banoonya bba wa Juliana, banteebereza ni taata w'omwana, naye birabika si bituufu. Tunoonyeza ngera we tuli final channel, twaba twagala tubawe ekituufu kyennyini. Tunoonyeza ku bifaananyi tugamba naye bannaye kyogamba Juliana asobola okubeera olubuto n'abeera nga teyeekubisaayo wadde ekifaananyi. Era ndowooza eŋŋambo ne zimutuukako nti abantu bali eyo bawakana bagamba nedda omwana olabika bw'adoptinze tebakkiriza nti ddala omwana wa Juliana. Kwe kuteekayo ekifaananyi ekyo ky'olaba awo omukyala ali lubuto akulagira ddala nti Juliana yoyo yennyini yazadde omwana we. Bino bye mugamba yamwadoptinze si bituufu. Omwana yafuna olubuto n'amwezaalira mwana we era ly'essanyu lino, tewali wayinza kusazaamu ssanyu lino. Eŋŋambo zonna zijja kubeera nga tuzisaanyizaawo nga tubawulira amazima. Nabagambye olwaleero olunaku lwa ssanyu lwereere, mawulire ga ssanyu. East African Queen yafunye omwana era abaseleba ab'enjawulo bavuddeyo nga bamuyozaayoza. Wogenda ku Facebook emikutu egisinga bataddeyo kifaananyi kya Juliana. Nyinza okugamba Shiba yataddeyo, Farida Nakazibwe yataddeyo, Babi yataddeyo. Ogenda olaba nga buli omu ateekayo konguzi ze zijjudde ku Facebook ye Uganda nga naye ekifaananyi kiri kimu ekitrendinga Juliana. Paka bano abakomenting agamba nedda kwe kusalawo tuteekeyo ne kino ng'ali lubuto okyerabireko Okakasa nti Juliana omwana yamwezaalidde. Bannayuganda muyiga okukola ebintu mu kyama. Okola ebintu by'omukasirise, teweetaaga kubeera serebu nga gwe oteekayo buli kikwatako. Kati ekyo kifaananyi yakikuba, naye kyenjagadde nti era abantu kirungi okubeera nga okola ekintu kyo naye n'okisirikira. Kati abantu bwe bawakanye agamba kirabika si kituufu, si nti bawakanye babadde babuusabuusa. Kwe kuteekayo ekifaananyi ekyo okumalawo okubuusabuusa kwonna nti naye ddala Juliana yazadde. Kati waliwo ayinza okugamba naye enviiri nga ze zimu. Omuntu abeera n'ekika ky'enviiri ekimunyumira nga kyo tatera kikyusa. Ate enviiri ezo za bbeeyi baba bagiyita nakyo human biki wiivu. Era ogenda olaba waliwo ekifaananyi kino ekya Juliana kyenkulaga kyadda myaka nga 5 emabega, naye ng'era enviiri ze zimu, ne kino eky'olubuto enviiri ze zimu, ne we yazadde era enviiri ze zimu. Just eyebeera nakyo wiivu. Enviiri ezo za bbeeyi oyinza olowooza zize zennyini. Abazisobola ne Uganda batonotono. Era otolola abazali Juliana Remo olumu naye azigezaako. Bayinza okugamba nti kawiivu ako kayambadde ka miliyoni nga 2. Miliyoni nga 2 nga ziri ku mutwe. Munnaye waliwo agamba nenzifuna nziruke ekiboga n'engula poloti. Munnaye ebyo bizibu byo. Ono princess ndowooza oluvuvuuma olwo nalwo luweddewo. Mukakasiza nti omukyalo ono yafuna olubuto era omwana yamwezaalidde. Sanyu jerere tuyinza okugamba tetujja kukkiriza muntu yenna ateekawo mbeera etategerekeka. Tujja kubabulira amazima gonna nga wegeetaagisibwa. Kati waliwo abanoonya taata ne taata omutuufu wanaavaayo era tujja mubabuulira. It is the final channel that alongside SPV graphics and of course Cloud app ya fail jengamba nti giteeke ku simu obenga osobola ofuna updates ezenjawulo okuva wano ku final channel. We out for now.